Bagala kwogera kalulu ka LC1 ne LC2. Bannayuganda baali bafunye essanyu bwe baawulira minisita akola ku gavumenti ez'ebitundu Honorable Raphael Magezi ng'agamba akalulu ka LC1 ne LC2 kagenda kubeerawo mu mwezi ogwokusatu guno gwe tumalako. Era abantu bangi mu byalo ne batandika n'okuwanika ebipande abagenda okwesimbawo. Naffe nga Democratic Party bakandidati baffe mu byalo ne batandika okunoonya akalulu. Omwezi guno ogenda kuggwako tetulaba kakola ki, tetulaba kavaayo. Ate twawulidde Minisita Victoria Rusoke ng'atazzi naye atusuubiza mu Parliament juzi tikana akalulu kati kagenda kubeerayo guno omwezi ogwaki ogwokuna. Naye mujjukire akalulu kano kasemba kubeerawo 2018. Gavumenti nejja ng'ekongezaayo kuba baali abakulembeze bali balina kubeerawo emyaka 5 nejja ng'eyongezaayo. So tuli beeraliikirivu kubanga sekawuka kaali kakulumye kasita okalaba ng'okola ki batandise okwongezaayo. So ffe nga Democratic Party tulowooza teyenkola ebeera nkyamu. Tusaba akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti ya Uganda okulonda kuno kwa LC1 ne LC2 bakuteeke ku electoral roadmap nga bwebeera mu ggwanga nti tulonda president bwetumala ne tulonda LC5 bameeya ne tulonda LC3 n'akalulu ako baali badde bakateera ddala mu roadmap eyo mu timetable eyo. Ekyo kijja kutuyambako ng'eggwanga okulaba nga bapulaninga bulungi, okulaba nga sente zibaawo ezinaakaddukanya ne tuva mu anxiety gye tulimu kanaabaawo tekaabeerewo. Ate nga abakulembeze abo aba LC1 ne LC2 bakulu nnyo eri eggwanga. Bwe bukulembeze obutandikibwako omwami bw'ayomba ne mukyala w'ekiro basookera wa chairman. Bw'oba oyagala ebbaluwa ogenda ofuna passport, ogenda ofuna ndagamuntu osookera wa chairman. Ogenda okweyimirira omuntu mu kkooti, enkiiko z'ebyalo ezitula eza security, ebyobulamu, service delivery, gavumenti ereese obutimba ku kyalo, ereese enkumbi, bitandikira wa chairman. So tetuyinza kubeera ng'omuntu omukulu bw'ati mu ggwanga lyaffe ate okulonda kwe tutaddemu omuzannyo. So ensonga eyo nebeera bwetyo. Ensonga ey'okubiri ya misango gya byakulonda. Nguudo, gaali za mukka na biki ebitambulizibwako eggwanga. Nga DP tulina okwenyamira olw'embeera y'enguudo zaffe naddala mu Buganda wano ezitandise okwonooneka kagenderere nga teziddaabirizibwa. Kakati wotulira minisita ng'agamba emmotoka ezirimu ebifuba ziganyegenya zonna bagenda zigoba ku nguudo. Toyinza kutandika kugoba mmotoka ku nguudo ng'ekizireetedde okubeera nga nfu nguudo. Wali badde osooka n'okola enguudo n'olyoka ogoba eki emmotoka. Kubanga ne bw'onoogoba emmotoka n'olekako z'olowooza nti kati nnamu wajja kuyita emyezi 2 nga ne z'obadde olowooza nti nnamu olw'ekuba enguudo tozikoze nga nazo zikoze eki nga nazo zikutuse. So tusabamu eno budget gavumenti gyegenda okukola omwaka guno eteeke essira kukola enguudo. Twagala osanyuka twalaba lulinga pulezidenti waffe wa Uganda ali ne pulezidenti wa Kenya bali mu kuggulawo egaali bakita gaali ya muka standard gauge railway e Kenya egenda kubeeva Naivasha, Kisumu, Malaba. Naye si kirungi kugenda nga nnyo kusanyukira ku mulirwana ng'azadde abalongo ng'ate naawe obwasaalongo obwagala. So tusaba naffe tuteekemu embeera wano ekola ku bintu bwe biti. Tutereeze gaali yaffe ey'omukka, tutereeze enguudo zaffe, naffe tuyite ab'e Tanzania, naffe tuyite ab'e Kenya bajje wano batusanyukireko. Kubanga bw'ogenda notula eggaali abantu gye balinnya ku makya wali ebaleeta wano Namboole okwata ku mwana ogamba nti ne Uganda eragawa. So tusaba gavumenti ebeere yankizo ku mulundi guno okuteekamu ssente okola enguudo zaffe, eggaali z'omukka, okulaba nga eggwanga liffe lye twagala okubeeramu ffenna litwesimisa. Twagala osanyukira bannabitone n'abayiiya. Tusaba bannayuganda bonna buli ataamatira byava mu kalulu akozesa amateeka nga bwe gagamba. Oba tewamatira byava mu kalulu ka Palamenti wuma ne MP LC5 genda mu mbuga z'amateeka oteekeyo ensonga zo. Era ffe nga DP tulina kampani z'abalooya 20 abalina DNA ya DP already betwamaze dotukirira betukolagana nabo
tugenda kwetoloola eggwanga lyonna okwenyigira mu misango gy'ebyokulonda egyo gye tusuubirira ddala giwaliwo obutali bwenkanye. Wabula mu kwetoloola kwaffe eggwanga tuzudde nti waliwo abeenyigira mu kwagala okubba obululu bwe twali tulonda. Kakati eddoboozi ly'abantu ne basinga amaanyi ne balangirira abaali bawangudde. Kati ate tugenda okulaba ng'ate bennyini be batandise okugenda mu kkooti okuwaaba nti baababba. Kakati baagala kukozesa kkooti okukyusa ebyava mu kulonda n'okukyusa eddoboozi ly'abantu n'okwagala kw'abantu. Tusaba esiga eddamuzi bwe baba batunuulira ensonga z'ebyokulonda bino, bwe baba batunuulira emisango gy'ebyokulonda, basale mazima era basale na bwenkanya, baleme kuleeta muntu ataawangula ate bamulangirire nti ye yawangula. Ensonga ey'okusatu